Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpozi updates za musango gwaffe nyongera okubajjukiza nti omusiba akwatibwa leero insha Allah oba wonna wanaabeera ebbaluwa bakuntumye efulumye ekirala bampadde amawulire nti afulumye mu ggwanga neffe tekituganye genda mu maaso nakola bye tukola era muteekako miliyoni 5 yenna amulaba waaliwo ng'ali mu Uganda. Sente ng'ogitereka wala teweesigika mmoze ayogedde kyakyeekyo basaasire bannaye weebale kubeera nakazigo na biseera kitiibwa kya Mukama kozi ne bagayizi bange abandabirira bebandeetera okujja ekiseera weebale kutwebaza tulina okubeebaza of course Bad Black afulumye mu ggwanga ekizoke musango ki lwaki adduka emisango kasaba mugambe nti bagenda musiba gundi eno manyi gye yava ekyo story ya Bad Black yes omanyi ebiseera ebisinga mbeera bize nnyo mu mawulire gaffe ag'abategeevu okumanya economically Uganda etambula etya politically socially but at times ifunayoko obudde ne switchingako ku gabanwe agammwe ndabawe bitambula so I've been following up that story. Yeah. Omanyi bantu bangi baweereza amawulire sooka obanyonyera olugendo gwengeri gye wabira abamu nga bitandika paka n'okufuluma kwa Bad Black abasinga balowooza yadduse musango kozi weyakoledde statement egamba nti bansibira biliyoni 11 ate bansibire kino ekya cyber basisudde kino kirekawo abalumba tujja kgendayo eyo tugende ne kwa Acram bye yakolanga bye tuba tusookera ku kubona ani musobya mu kusooka Acram ne Bad Black n'okuyingiza mu Kuluthum sigenda kujudginga muntu yenna as I always say I'm not God. It is only God okubanga ajudginga abantu naye era tekinziba maaso kulaba ekitatambudde bulungi nenkyogerako ayagadde na pikinga atayagadde nakitwala nga bw'ayagala. First of all omuganda agamba nti bw'oba toyagala mikira kukoonako teweetaba mu mazina ga nkima ate n'ekirala bw'obeeranga mu lutalo bw'obeeranga mu competition bw'obeera mu kintu kyonna sooka olabe omuntu oyo gw'oli naye mu lutalo alina kyaluuzinga oba talina. The moment bw'otandika fights n'omuntu eyavaako edda nga talina kyaluuzinga gye biggwaera bwe amaliriza ng'okoze otya nga oluguddemu bantu bangi babavuma bantu bangi batuvumye. I was telling you my story the first time when akola kalondoozi ku YouTube channel gye nava nze the first show eyasinga okuntambuza yes sure mwe basinga okunvumira banvuma buli kimu nze nali simanyi nti ndi mubi nali simanyi nti ndi kikazi kiddugavu nali simanyi nti ndi kintu ntu. Actually my mother used to call me beautiful you princess queen ng'olwakulimba nga tanimba kozi ni mama wange alina okumbulira kituufu but abaana b'oku social media be bantegeeza kiki kyendi but of course I didn't mind them kubanga manyi kikyendi okitegeera so saabaddamu era nebaza mukama wange by then scheme yantuuza n'angamba kati olaba byoma kuvumye mutumire era akakuduke nakozesa tebaddamu kunvuma nga bwendaba nti moze Megatron nvumye Maria Mulega ebinnyo next show moze Megatron nkutumidde kuba bale emirimu gy'okola ebintu nebitambulye ddala bulungi. So Acram wabanga gundi ne mukyala we nga Bad Black yabavuma gye byatandikira buli omu amanyiyo ku kitiibwa Acram kyalina ne mukyala we Dr. Mulamba babalebula bandi badde basirika ani atamanyi Bad Black. She has nothing to lose. Waliwo omuntu akuvumanga n'akusukkako. It is okay abantu bavumya abantu. Nze nina omuyimbi wano muwala muto Rema Namakula abantu muvumye Rema talina figa yalekawo omusajja ebintu bingi ne Rema talina gwe yali azzeemu Juliana Kanyomozi bamusosonkolezaawo wazala mu muhozi wazala mu wani baani asirise ye yasegaza kimufesi omwana wange taaji temujja giraba n'abantu abala bangi nnyo babavumye okitegeera. You lose nothing when you keep quiet naddala bw'otunuulira kiri kyekugambye nti bw'oba olabanga omutalina kyafiirwa kiringanga naffe abantu balina bakola obwenzi bw'obanga oyagala obwenzi obeere successful okole buli kimu ng'oli happy tokwana muwala atalina kyafiirwa kyova olaba ennaku zino
abasajja baddukidde nnyo mu bakazi abafumbo tebakyakwanna buno bwala buli ku university buli awo butaaya kozi kukajja kujja mwemulise mugende ku status mugende out naye nze Mariam ndi mufumbo eno gyendi naawe uli mufumbo obudde bwe buti obeera gy'oli nange embeera gyendi ffenna tulina ekyokufiirwa so nze Acram munenya ate era omusajja yenna nze moze nali mpitayita ku TikTok nengwa ku video ya taata w'abaana bange ng'ali mukola challenge ye ng'obuyimba yeemoola yeekolakola ebitajja nemuvuma nemukola bweti n'omusensebula but not because simuwa kitiibwa not because simuwagala naye nalina okumuvuma mukyayisa ekyo kuba nagamba newe namu sweet talking ajja kwogera abasajja nga bangi biki naye omusajja ow'obuvunaanyizibwa omusajja alina amagezi kiki kyokola ku TikTok anti Kuluthum yamugamba mu bimunyumira alina eriiso it is okay alina amaaso malungi naye gakuba naye walabye bad black kyeyakakoze ffenna tubali tulabanga amaaso amalungi naye alina kyeyakakoze okitegeera woba oyagala muntu wo kinganga alona mu biro yayimba akayimba n'agamba omukyalo omufumbo olina kubeera malaya wa bbaawo wangi yes omukyalo omufumbo beera malaya wa bbaawo nti bino bamalaya bebeekola ne beemula ne bakunama ne bakola kibikolere bbaawo eri mu kisenge when you get to the public omukunamiramu mu kisenge yes when you get to the public please be decent kubanga bbaawo yayagala okulaba obuweerere kati ne Acram mukyala wo yanyumirwaga amaaso ge actually wali abantu abamu nga tebagana kulaba ku maaso manene nga yewalabaga amaaso alagaba entula ewedde emirimu so ebintu ebimu tubyewale okusobola okusigaza ekitiibwa kyaffe nze tiwali kisinga kunnuma ku kitiibwa omukyalo oyo kyaliko dokita mwana muto naye she's a dokita bangi tugenda kuva mu nsi nga tufunye na kitiibwa ekyo si dokita nti musawo naye dokita ow'ebitabo nti yagenda n'asembeza omusajja mu bulamu amuleetedde okubanga amuweebula naye ate bena nzi gyebiggwera gyebisinga moze gyebisinga okunnuma tuddayo ku mugenzi ekitiibwa kye yali alina zino zonna saga ozaba nti zitambula it is between Kuluthum between doctor and bad black okitegeera naye era ogenda kwetoolaga ffenna tugenze wa muzaata eyali mukyala wa muzaata eyali mukyala wa muzaata kati saasira abakazi ba muzaata abalala saasira abaana ba muzaata abalala bino ebintu n'omwana ono yennyini gwe bagambe gwe bamuzaala mu asikaali muli mu kulowooza muli mu kulwana entalo muli mu laavu mu defendinga baagalawo bammwe naye ate waliwo abantu be muli okukosa indirectly abatabiriimu nga tebibakwatako so nga mukola ebintu byonna you think big I ask myself kiki Acram ekikutumiza mu kamera z'aba YouTubers ova ku TV eno neeri ova ku alinga presenter South Africa weba yagana tula mu Uganda anti mbwa abasawo babagoba yeeri anti akolere wano ebirala naye siraba kikikulusa mu maama omanyize one thing I hate about people when we come out and we talk about some issues yefula mugezi oyogera ki ebintu tuwebito naye tulina okwogera bw'oba yagadde n'opikinga bw'oba toyagadde n'okola kino birala Kuluthum omusajja ali mu okuweebula ekitiibwa kyo nga gwe omukyala ali mu kuweebula ekitiibwa kya bbaawo taata w'omwana wo atagenda kuvaawo kati okitegeera tuuza bbaawo omugye mu kamera mugoba aba media mu bulamu bwammwe Rema ekintu kino yakikola n'afubutula ow'amawulire ndi munnamawulire okiwulira era sinyumira muntu ayisa munnamawulire maaso naye ffe naffe abamawulire tulina we tusukka nga bw'oba toli mugezi tukukozesa ensobi naye twagala ebyonoonese Rema yagoba munnamawulire oba yalina keizi n'amugamba muveemu dadi tuula wali Rema ye n'asigala ng'akoze eki ng'ahandolinga era kati right now sifuga bbiri abakazi bennaku kati tunuulira ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Dr. ne Acram it would be Rema and Amza senga Rema yali strict singa yekolaakoladde ebintu okitegeera kubanga omuntu omu kati twali tumanyi Kuluthum nga yali mu limelight okitegeera n'atwetera Acram yalina okumufuga nga Rema bwe yafuga Hamza era kati kyemmanyi mukono gwa kyuma si gwa kyuma bimu ababimanyi nti bya kyuma singa gwali gwa kyuma you would fight for himself nabanga ajja mu mataala naye omusajja kisookera ddala olina okubeera muwa amagezi katonda yabawanga mmwe baheads tokkiriza kukozesebwa nsobi olw'okuba amaalo nze ebiseera ebisinga nga yita maalo so bino byonna gye biggweera buli muntu alina omuntu we gwayagala oprotectinga bw'obanga Kuluthum oli mu kulwana baawo bamuvumye ebiki waki wamuleeta mu mataala waki wamukkiriza yetabe mazina g'enkima nga toyagala mikira gimukuuniko ate gino emikira gikuba enswanyi okitegeera nze Mariam
Omuzana nyigira media. In 2017, that's when I got a job at Wakato Wama and ku campus. No Kato yakoleta. Yes, nze ndi product ya Kato. Yeyampa opportunity nga ndi ku university third year nembaga nkola ku B24. That year nenkola katono nembeerawo nenvaamu nengenda mu kuzaala nenkomawo kati ntandise okubeera active mu media industry in 2020. But trust me, it is Mariam mu camera, not my husband. Go wafuma naye muri ku TikTok. Yes, not my man. Tewamo teyanyiga. Nze kasita kinayagala kikola ebisigade sagala. Wafuma n'omusajja nakkuba empi. It is okay. Kwaga amatamu. It is okay. Bwabala banga kimuwese kitiibwa. Okitegera. So you people mujja abantu bamwe be mwagala mu kamera wemba temwagala nagambeko. Wakiwulira. Nze tolina wongambira nti ogenda kuvayo ovume bba wange. Munange nkusirikire. Bad Black kiyakoze nze nkisanyukira. Bavumye bbawe eddole. Gwoweebula otya bawa muno. Nga gwotuyagala baweebule muntu. Era Bad Black mukazi mugezi nnyo. Ayi noli yagambye mbu alina akagundi bwe kati. Animo bwe kati. Sibeerayo mu byembisenge okubiraba ye yalege kalabaati. Simanyi Bad Black yakalabye. Awo Kuluthum olina okwebuuza Bad Black yalaba atya akantu ka Acram. Okitegeera. Kati bw'obanga omanyi. Ate nga Bad Black yeetunda. Yamanyi. Ati ngamba yakalaba engeri gye yeetunda. Tomanya. So nze Bad Black byonna byonna bye yakoze abamuvuma mujja kumuvuma abakola bakimujja kikola, me I will always be on her side. Naye ng'agenda vumanga abantu buli kaseera. Kino kirekawo abavuma abantu kati ye yadduse yeewa. Abavuma abantu lindako. Megatron. Yes. Bad Black yakuvuma ddi? Tanvumangako. You know why? Tamulumbangako. Ono yabadde amulumbye gwe yafuna. Yamulumbyewo. Story wakigoberedde. Ekyokumbulira yamulumbyewo. Ebintu bino tebyatandikira ku clip ak'emikolo. Yayina moral authority okakomentingako ng'amuvuma obwenzi. Ani gwe bawa moral authority okukomentinga ku bintu? Everyone was commenting. Bwe yabadde yali wa humble opinion ye. Edith yali humble. It was an humble opinion. No, don't call it humble. Wakiwulira. Kubanga naye alumirirwa Kuluthum nga nange bwe mulumirirwa. Gwe yavuddeyo n'avuma ati. Oweebula mukazi wo. Kati labayo. The same thing happened between Rema and Hamza. Hamza yalina omukolo gwaliko omwana n'ava n'akwata video ne bigenda ku media. Byasatulatinga nnyo nga biri kati ku gundi ono. Byatuuka eno gye byatuuka. Cause bahandling ensonga in a mature way. So in the right manner. Think tukozesa obwongo bwaffe tulekerawo okubeera nga emitwe gitumenyera bwereere. Naye omuzaana mwabawaga Bad Black n'avuma. Tewali amuwagaza kati Bad Black amanyi. Lwaki mbombo? Ekituufu kiba kituufu. Empemula gy'awamudde gundi yadde bulungi. Nze bebe nabyo I condemn that abusive language. So you don't have any. Bw'obanga olumiza omuntu kiriza naawe bakulumye mu bweddulo. Eno mu ghetto wetugambira nti entandala ekola ki? Egira. Etuulirawo. Erume. Yes. Kooti y'abantu etuulirawo ebiva mu ddiini. Okimanyi nti Bad Black yalumizaamu gundi kyova yamututte ku poliisi. Ani? Kuluthum gw'ogamba mbu amuwolereza. Lwaki? Beetaba mu mazina g'enkima nga tebaagala mikira bba. Kuluthum yalimu. No, bigwere ku social media gye byabitandikira. Kati lwaki Acram ne mukyala we bajja ku TV senga bali bantu bakulu nga balina obwongo kuba omudokita omulala engineer bali tebalina nsonga lwaki bajja ku social media okumuddamu bali balina okugenda mu mateeka ono n'aleeka nene ku social media balo ne bakikuba mu ngeri y'amateeka naye ate bana basonga ne beekanya obusiru ne bajja ku social media ate balabanga ono amagye mangi kibadde kyetaagisa ekyobusiru kisalemu banna no sigende kukisalamu I am not going to withdraw my statement okiwulira bw'owona ekkomera ggwe bagamba omugezi omusiru takola ki takusiiga busiru yes omusiru takusiruwaza singa dokita ne engineer baalina amagezi kati tebalina no wuliriza singa dokita ne engineer baalina amagezi baali tebalina nsonga lwaki bajja okuwanukula Bad Black baali bagenderawo mu mateeka waliwo yangamba mbu kavidiyo Kuluthum ke yakola yali agenda sooka yakateeka ate n'amala n'akajjayo nga bamuwadde amagezi mu buwandiisi by'omusibi tolabaawo
tokolanga ensobi n'osalawo ng'oli mu busungu. First take your time, wuliriza omuntu ow'omunda ne bano abantu abatuli okumpi oluusi batuwabya. Gwe tuula weka kiwa obudde kuba evidence ebeera kept on social media. You can download that video. It was on Facebook, it was on Twitter, it was on TikTok. We just download that video, keep it somewhere. When you get back to your normal senses, weebuuze nkole ki? Muleke ngende mu mateeka nkole ki? Naye n'olaba ekintu n'oyakkira wakati obwa dokita buba bwakumenyera ki? Tachali obudde bwamana mukira singa osomo bwa engineering obudde busenga sente wazimpa zenenzibira mama wange ennyumba. Tulina okubeera nga tukozesa obwongo bwaffe. Ndi bad black abayo n'akagambo k'omuwa tojja kuba bali bokka asusso vuma waliwo abaana abamukoppako olina omwana olaba video ya bad black ali mu kwemula omanyi ebintu byeyogedde kati gobera mama musiru nedda ogwamuka gwe bad black ng'olina omwana wo bad black kivuba nnyo abantu bad black sigenda kumuwayo mwaba waana abantu nze segomba kubeera mukwano gwa bad black tamanyi simumanyi naye bad black ye muwala ow'amazima. Actually, she's true to herself. Tagenda kuveera abokere kintu kyatalinaako omutwe n'amakulu. Bwakera mwacha n'agamba labadaba twadetinga ne labadaba twadetinga n'ono katuya yatugambira omunamawulire wa NTV naye era n'amukuuma. Ani? Naye ondabika mumanyi. Okiwulira so bad black siye mukyala aveeri n'abukira buli kimu bino bye tulaba bano bafulufiga bye bakola biki bye bityo. Era agenda kusitukira ku kintu. Ayina ensonga lwaki asitusa. Ate naye Munnayuganda ayina eddembe. Bwakera mwacha nabe bitamusanyusa wademba kubyogerako. Naye nze nkuddeyo ne nkugamba nti gwe omanyi oli dokita na engineer omukyala akyogera openly ye mufere lwaki okkiriza dokita ne engineer okugatta okusoma kwammwe degrees amwe ne mukwata obudde bwammwe ne bumumalya ku mufere mwe balalu omufere mumuleke malaaya era yakyogerera abo malaaya yeetunda okiwulira kati gwe yolesa ekitiibwa kyo yolesa amagezi you ignore her toyolesa busiru they had to ignore that girl, that fool. That is your word. Yes, it is not coming from me. From yes. Megatron kati tuwe tulaba sawa eno bad black amugezi yadduse dda agende yadduse dda emisango gye naye omusango teguvunda fine naye agenda sookano abagambe kasooka agenda akole ki awummulemu kana akasango katono nnyo olaba akuba gwa biliyoni naye omwana oyo Kuluthum kwata dadi naye dadi amutadde nnyo mu kamera twali tumanyi afuuse purezenta ze naye ali purezenta ekisusse ekitiibwa kyo Kuluthum ekitiibwa ky'omugenzi muzaata mugenzi muzaata alina erinnya at least wani mulekedde legacy ye omukulu gwe ne kugenda muzaata oyina kyoyogedde omuzaana nti famire ya muzaata kozaawo eno lyagambye liyina bwino mbu omwana wasikaali kati tunuulira baddidde omwana bamutadde mu babimulese tabiriimu okitegeera byebino ebintu bye tukola nga tetulowoozezza gwoyinza okwagala okujja odifendinga ebbaawo odifendinga ekitiibwa kyo naye senga Kuluthum ne Acram mwasirise ebintu byammwe bad black neyererija actually sisuubira nti senga bantu tebamulipurayinze yandibadde naye afuna obudde obukola ki obuzza omuliro okitegeera naye omwana kati omwana oyo asoma bakuleetedde mmere omwana asoma banne babali bamanyinga mutabani wa muzaata abaana balina kati mutabani wa sikaali you're going to affect that boy negatively. You're going to torture the boy psychologically mumutochalinze simanyi na class kijali mu omwana naye kati gwe omanya abaana batamusadde mu downsizing luli wadde mulabanga omwana wa Sheri muzaata bikibi kati right now omwana wa sikaali oba bituufu oba si bituufu ekyo kye nali nkugambye wali mu kusooka nti gw'olabanga omuntu gw'olirayo mu lutalo gw'olaba omuntu gw'okola naye obwenzi nga talina kyaluuzinga byesonyiwe biveeko that someone alina kyaluuzinga yomba n'omuntu alina kyaluuzinga naye omuntu akugamba nze ndi malaaya ndi mufere sitya danger sirina kyenfiirwa mukwano kkiriza akuwangule ofuuke omusiru naye nga weewala biri ebigenda okujja maaso yes kuba of course bad black abamumanyi teri atamanyi ate Kuluthum twadde tumanyidde mu kifaananyi kiri dokita naye omusajja amuweebude no Kuluthum atandika okuweebuuka nga ali mu kweyagala ne uno omusajja we Acram yes
era wekuba kukwevuma I know one day ajja kwejjusa ajja kwejjusa either lwaki nayagala omusajja ono bali lwaki nakkiriza kamera okusembera mu bulamu bwange ne Acram kamera zino banange nnungi tuzaagala kamera nnungi naye mbi yekuwanika yekusuula naffe ffenni tuzitunulamu lwakuba nti tunakyakola guno gwe mulimu gwaffe naye era omaliza n'ogamba lwaki nkyogedde lwaki nkikoze so we need to be careful twejjemu this urban excitement twejjemu amaalo tulowooze nze tombala gaveri nombamira nonga Mariam mutagala mpe interview you can be my witness tugenda kwogera kuki bwemba ndaba nti nedda bwemba ndaba nga kyetaagisa okuba nga nkikomentingako I will comment on it si buli kimu ekijja nti olina okuba nga okikomentingako yes Acram ne bantuuzaamu ssimu agundi saawa ayogere yaki sibula abantu njagala kubanga mbebaza abaddeko ku show yaffe nano ku Megatron mwebanyo kubanga mugoberera mwebale kubanga ate mutuwagadde nammwe nno mukole bwe mutyo gwobanga you are subscribing ku channel eno weereza kalinki ne munno thread etambule tusobole kubanga ate munange tusharinga amagezi omanyi bagamba amagezi muliro wega kugwako bwe gukugwako ogende wa mulirwana no bagobulaki ngogafuna pozi n'okuweerezaako abantu wano abalina ebigambo ebivuma mukama it is okay dembe lyammwe dembe ly'okuvuma naye manya omuntu oyo gwovuma olunaku olwaleero enkya akyasobola okubeera ow'omugaso mu bulamu so be careful nze nina kati abaana beendaba right now nga they have come to my inbox naye nga amanya gasigala mu bwongo bwange nga they abused me eri nga nkyakola kalondoozi naye nga right now gamba Mariam please do this for me bichi but we just need to be humble for life because you lose nothing when you're nice sigadde ezo muzana kabaka Mariam nagadya nange njogeraako Megatron chano yange gitwale bakuwe kagundi ulieko saagala Irene mpaako ndieko bakazi bezibayamba ki waba abakazi bali otabera bezibayamba ki bezibayamba I'm naturally gifted so by what simanyi by what everything unangabe owange kyova abali awotamera bazitumazeeko bana bali ku Megatron mwera